Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzidde okuba nga otulabira ali ku mukuto gwa Desktop naawe ali ku Desktop 2 webale kubanga ate otugoberera kama tukwebaza kiro kino ekyokuna netwandiza omwoyo okuba nga atukulembera okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Weewaawo era amina ddala nange nnyongera okukulamusaako era nnyongera okukwagaliza olunaku olulungi gwe yenna yeekumira ku There is Still Hope okola ky'amanyi okuba nga ate otugoberera okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kakati tugendeko ew'omusumba Boni Musoke Great Warning Ministries oba ebisinzira Kasubi aho ayina ensonga zayogedde which is very true and kyeki kyasinze kati okulya omubiri gwa Kristo okubanga ate enjiri tugibulya abalokole togoleke nze mbeera nenkuba kalingidi wakitovaayo ojino wano wali amafuta ate mapya gali fresh in fact no gatulika notulika ono jjanginaku obwa administrator pastor yambulira kusika yeyo waffe amafuta yeyo tumakyalina amafuta bagwamu tokanga gye yava oluusi yakavaayo akatigwe okyegedde so enjiri y'ennaku zino tekyali eri abo wabula ate ya mu buffe bwennyini munda nakkiriza dda alombuulira biki oli n'abuulira nga kanisa ye ejjuddemu ate balokole ebeereere nga temuwadde ogu gwe yabulidde enjiri nakkiriza Kristo very bad kibi nnyo so ekyo kyayogeddeko it's very true nti kansooke mukuwe ebigambo bya Boni Musoke ndisobola okuba nga tetweyongerayo mbadde ngenda kuwabiraawo kati ate ku luseedi zafuuse z'abalokole omuzungu bw'ava ebuzungu naaga njagala kukola ku luseedi n'atuukirawo ne Naluvule nga tumuga nti onna miliyoni 600 onna akawumbi ka ssente nkukuŋŋaanyiza abantu olw'okubanga oli awuliranga ezimusanze ngakkiriza ng'ogenda ogamba ekkanisa ya gundi n'ekkanisa ya gundi n'ekkanisa ya gundi n'ekkanisa ya gundi ng'okuŋŋaanya abasumba ababishopu ne bakaddiini abadinkoni bonna ng'obakuŋŋaanyaawo ng'obagamba nti abaaye omusajja ajja twalina mu ŋŋoona eri abasumba ne babuuza agenda tuwaaki omuzungu ajja agenda tuwaaki mubadde mwagala matya basala amabaasa abasumba ne bagabawa naka kati muleete ebisibo byammwe ku kisaawe namuŋŋoona najjula nga jjudde balokole zinsanze juze nagenze e Bungereza nengenda e Bungereza mbandi eyo ng'abantu benzize okusumba benzize okubuulira abaguze tikiti sibalaba nenga nti abayimu abaddewa paka omu bwe kankwe laputopu olabe kyetubeerako basula ku TV basula ku njiri eri eno Kampala gundi yalokose bannanga omusajja aliko amafuta ati gundi yalokose omukazi yawadde obujulizi nakeebaka abasajja 100 be bakaneebakako naye nzikiriza bwe ntuuse wano byendabye nzikiriza Yesu ne comedian gundi yalokose bannange bye basula balaba ebyabalokose kati na bano sibasobola kujja mu lukuŋŋaana kubanga basula ku TV kuŋŋaana luli Kampala naye musumba nga gwe tonyega konza nti nze obujulizi bwemumpa bwabalokose nze ndi mulokole kati omulokole eri ku luseedi erina kuwamba batanna bakola kuli bye bandijjuddewo kale byonna kutabuka kwa kanisa yatabuka yeefuula eri ku bikukujju omutume Pawulo agezinsanze nze ate bwe mba sigiruulidde evangelisi omulimu gwe kusanga batannalokoka kuteekawo strategy yonna abatannaloka bajje luddawa mu kanisa kakati bwe batuuka mu kanisa ate
omusumba abatandikeko n'ebirabo ebirala ebina bye nabagambako nga mulimu omutume, mulimu muki nabbi, mulimu omusumba ate n'omusomesa. Gwe omulimu gw'evangelisi kuleeta Pawulo zinsanze bwe mba nga sireese. Lwaki? Ekyo kyampakirwamu. Nina okuwa accountability nakikozesa ki? Tujja kukolayo conference y'abaana. Oba tujjerewo n'olwabiri oba tugira tululeka. Katugira tululeka. Kale mu bigambo ebyo byayogedde oba buno bulinga bubbi oba bufere simanyi nti abasumba bagera ne bafuna abazungu eyo oba abantu abajja eno bwe kiri agamba kati waliwo omubuzi w'evangelist agenda okujja mu Uganda obuulire ki enjiri mutukuŋŋaanyize ku bantu leetere agenda tuwa mmeka agenda tuwayo mmeka atema mmeka nze amatabanisa gonna nga tabaali nga yingiremu okitegedde buli kanisa nebagenda ne bagiyako abantu nga 3 bajje babeere okukulusedi ne baba n'emmotoka ne batambuza basoosomba beeyiganga asooka nga alina omusumba muneeyiganga weeyiganga ye n'akwata abeeyo bugiri nayo n'aleeta naye n'aleeta kale omusajja kulukuŋŋaana alaba abantu alowooza bano bazze kuwuliriza njiri ya Mukama waffe nakuwa bulamu bwabwe Kristo ng'abuulira ayita bannaaye otakoolo ani ali eyo nga wali agadde okuwa Kristo obulamu bwo nga waliwo nga tewali yadde omu n'ekitundu osikakati kuba abantu bayitirivu these are the sins z'abawadde to mobilize very many. Abalokole twafuuka ki ennaku zino kati n'okumekeza nga olukuŋŋaana wakoze olukuŋŋaana lw'abalokole lwakoze obabuulira enjiri niwanaineekuza ekintu kye kakati mu butuufu bwoto batulikola ki ennaku zankanisa bakweta mu kulembeka oba kulembeka baba balembeka otegedde baba balembeka kati laba bifaananyi kale ate walimu abamu nga oli teyazze wabula yasindise eki sente kati ayagala alabe bameka abalokose mwomulina okuwanika ate okuwanika mannya ayi abamu babasa babagamba mujje ku luseedi waliwo emmere waliwo soda waliwo ki kati watuuka ku lutakoolaga bannaaye bwe ayagala okukkiriza Kristo jangu wano mala okwatula ogende ne ba ashawali bakobe boogera bakuwe ku mmere weeri soda bakuwe ku soda obawe enamba y'essimu tujja laba engeri gye tuyinza okukwasaganya oba oyitago bintu tujja kuyimirira naawe ndagala ati nowemba ndi mulokoleka ndokoko ogwokubiri in fact kirabika nagwa ndokoko ogwokubiri naye Mukama Katonda w'ekisa ekingi asaba kubona kati muwandike bafashi muwandika amanya kati agamanya gonna bakuba bifaananyi omuwanike emikono nebakuba ebifaananyi bakasukira ki omugagga ya rabbi namayuni kaagadi ne bagamba twakola ku luseedi abantu 10 balokoka babaye bulamu bwabwe eri naye bali batya kati kakati musumba nze njagala okubuulira ekintu kino iffe tulina amakanisa gali very supervision mbuuzizza abalokoka actually musumba gwena mukuddeko ne muganda abantu baffe bali batya nagamba abaana abantu bali bulungi era tebalina tabu bagala Mukama musumbani gwogamba bagala Mukama musumbani gwakubidde musumba Ben eyo gye nasabidde jjo anti kati olaba tewali wadde n'omu nga tenyala kukola ekino ekintu kubanga tomala okukola ku luseegi eno omanyi abantu abamu katomala okulokka abamu bakale tomanyi gye babeera kakati ositulwate olukuŋŋaana n'ova e Kampala n'ogenda wantu nga ku ground you have not established with a local church kiba kikyamu nnyo that's poor administration
Poor planning. Tosobola kutwala lukungaana wantu nga tosose kwe-establish ngoba to get in touch with one of the church kama jayinza okulidingako abantu abanaalokoka mu kitundu ekyo tugenda bagenda nabo Kampala ate beetaaga mentorship. Abantu abo olina okubaako wobateeka ate ng'olina ne strategy. Abantu abo to do the follow up. Ompadde nseko ne kanisa gyemanyi wano boda tuki boda ku boda Uganda kuki kyalo ku kyalo naye muganda wange tebayita follow up puwa affe kasita ogwaffe tugukoze bw'oteefeeko gw'amaanyi kakati mugukoze omuntu awadde Kristo nabitegeera ajja mwoyo mutukuvu wali omulungamya ate manya kimanyi ekisinga okunyiza ate abo mwoyo mwasinga n'okwogerera ekisinga okunyiza ku bantu bano kasita abantu bamala okulokoka omanyi babagamba nonya amakanisa irwa gy'amaanyi gy'omusindika nonya kanisa kuli okumpi ogenda osabe embwa eri ku musingi agenda bitegeera atya anti ali olinga omugambe wosanga ebido nga bayimba Yesu yingira ate abafeere basinga n'omuziki ogw'amaanyi. Era nze ntera okuwulira ng'okola mu statement nenzimakinga mbu tukola ku Crusade naye tugenda okumekereza mbu nga sitaani yafunye tebagakwira ku statement tebajala nga ge mazima agawa totuwulidde enjiri abantu bafe balokose otugamba otya nti sitaani afunyemu ale bankubule nga mwatagese ekigambo nti tugenda kuwulira njiri abantu abamu bagenda fiirwa emirimu the people who are going to lose jobs ojja genda naatuka okuwulira nga mukama wa mugobye wayamu amaka gagenda kukyankalana mugenda yingira mu mabanja nga ministry okuyimirizaawo ki kati muba mwamenyekera bwereere okubanga temwateekawo strategies okuku abantu abo abakkiriza Kristo engeri bagenda okubanga ate bakuzibwamu mu mwoyo. Yesu yabagamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri buli akkiriza abatizibwe teri gwe abatiza nga bamaze muyigiriza era yabatiza obubatiza yabaliko ekyampa okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubafuula abaki abayigirizwa. Yesu n'agamba nga mubafuula abaki Yesu olaba generation ya Yesu this ennaku zino we have got a modern generation whereby Katonda w'emirembe gyonna webuzaabuza abandi mulirize njaba mulirize kino Yesu mu statement eyo mulimu ebintu nga bina ekisooka mugende ekyo mukikoze munnange nsi zonna mukoze ekyo twagala okubaza mwena mwenna abagenze mu njiri okubuulira bane mukoze omulimu mwebale mukama batwera omukisa ekyo tukimaze nga mubabuulidde twagala okubaza mwena mwenna abakoze omulimu gw'okubuulira mwebale babatiza twagala okubaza mwena mwenna ababatiza abantu ba Katonda mwebale nga mubafuula abayigirizwa twagala okunakuwalira ku mwena mwenna mubatiza abantu naye mubalese bulesaawo awo mubalese kasabaatula ate abamu baba bayambi nga babatiza n'abamu n'okubabatiza tebabatiza okitegedde nga babalekawo nga beddirayo nga begendera kati obuukuza eki kati kiringa abana bambe bajja ku Crusade ononsonyiwa bambe badde musamize awadde obulamu bwa Kristo tabitegeera yakasuula ensaasi mumulese bulesaawo abadde alimba n'afuna ku ssente ze akola kati temumuwadde mentorship ayina laaka abamu babagoba ewaka olw'okukkiriza Kristo kati abantu abo nga mubalese mutya bannanga babuulira enjiri mutukola mutya ffe gwomanyi omwaka gwonna emyoyo gye tuwangudde eri Kristo okuwangula tetuganyi muwangudde otula mu laptop olaba twagenda e Western abantu emitwalo egyo emitwalo ebiri ne balokoka
Wow. Kitegede. Ogende mbali. Kati emitwalo egi. Oh my goodness. Muguno mwaka gwonna ebifo byetutambuddemu. Emyoyo emitwalo 10 girokose gize Kristo. naye kakati pasita webala okubuulira enjiri wali ozeeyoko muri gyo nyezo n'obuuza abo abalokoka bakyali ku mukama waffe Kristo ba Lenza n'atambula lijoni zonna. Teniyo balala. Nze nakola ogwa. Paul agamba oli yasima olina akola ki? Mukama yafukirira. Mukama yafukirira. Afukirire. Nze nasima. Apollos n'akolera. Naye akuza ye Mukama. Kale balekayo ba Apollos. Ayo gye bali eyo. Neyakolire. Uwile Yesu agenda kukoze emirimu gye tukoze. Nga tetulina katulagawo yajje alphabet egimu gyakonna naye tugyeyagalamu olweyagalira ssebo. Gwe omanyi okubuulira enjiri abantu 10 ne balokoka gwe kimanyaga amafuta. Era ssebo ffe bolaba tuteekamu amaanyi gaffe. Bayibuli etugamba tuweereze Mukama n'amaanyi gaffe gonna naddako mu Luzungu. And we have put too much efforts and we have preached the gospel. Yes. So the Lord has touched his people. Yes. Praise God. Mbali mwenye praise the Lord nini na tunawe. Bali kumpi chikozeza kuba balinga abavuka ko wai. Mpola. Kakati nzumba musoke kyayo bone kituufu nnyo. Kituufu nnyo. Era nze kinakuwalirako. Ennaku zino amakanisa waba wali bannaye twagala kwetako wano ku crusade. Muntu wa mmeka tukuŋŋaanya abantu. Gy'oba kyemugendo. Naddala kaisitola ng'ova wabweru wa ggwanga. Ng'oba tolina ssente gwakola okukuŋŋaana mu ggwanga. Oyagala kunsikula era olukuŋŋaana olwo olujjukire. Olukuŋŋaana olwo walimu ensimbi. Okimanyi buli Asha yaliko bamubalira buli lunaku $5,500. Asha okubeera okwo okumala ennaku 3 $15,000 oyo Asha yekka kati ate ab'ebyuma ate abeegayiriza naye ba Asha babagamba tukolera Mukama. Mukama Katonda wange banemweweeyo ne bateekawo obulabo obutishaati bukabiriiti naye Mukama bufulaga ziri zo ne bakwala ne bateeka ki mu nsawo bannaye mweweeyo eno enjiri wenaggwera tegenda kuleka kyekimu naye oli omuzungu wajja nga bamuwa olukala lwaba Asha. Nalabako gundi kano bakaita batya mu Luzungu ka register. Register. Bani tuli Mukama mweza wa Mukama twafunye ba Asha 1500. Iba Asha abo bambi beewaayo era twegayidde nnyo kkiriza $5,000. Kuba bali bagala 10 nga bambi tebatera kubeerawo. Kati mujjukira ne transfer vala kati ojja bumbirangamu $1,000. Kati lunaku Nezo kule. Tambuza. Kati ndi $1,600. Kati breakfast, lunch, supper. Omuntu amuwalidde $3.5. Wangi taata. Kati omuntu $10,000 buli lunaku. Omukebezi. Yekka. Just mukebezi. Kati nga gojja omukebezi. Muganda wange bannaaye Mukama banemweza Mukama mulimu ebirungi baneke mukowa katatosa kwerabira enkuba ekukubira wano omusujja n'ogukuluma ebibonyobonyo byonna Mukama akola ki era Mukama amaziga go gonna gagera mu kasumbi kasita kanajjula kati akussa enseko. Haleluya. Mukama twagala okwebaza olw'abaana bo bano abeewaddeyo bakoze omulimu taata nsaba basanyuse Mukama. Obusadde bwo bwena bwe yamuyaguze kyalo Kiramba gane Mukama Katonda wange kyalo Kiramba omuzungu n'addayo ng'amatidde
I know you have done a good job. I went to Uganda. Against Uganda. Oh, but I found multitude. Nasanze kuyendera abantu. Those people are so committed. Abantu bali bewayo I nnyo. saw the zeal. Nalaba kuyayana. It rained, but no one left. Kwegamba bana esigadde waka. I like to go there next year. Njagala okuddayo omwaka And ogujja. next year it's gonna be massive. Omwaka ogujja genda kiba kya muwendo. I know video look. Bane mutune mulabe. Mulabe. Kati ate boogera abana abalokoka n'abaagwa abaseseetuka muba Asha ng'ali mulimu bayitirivu naye balaba baya kati ate ekyo avunula akyogera mu Luganda bayagala namwe abaseseetuka manyi waseseetuka tokyatamba bunyine mukama ati olimuweereza jangu wano ojjuzibwe ako tebakavunula angavunula muzungu abuke naawe yagakunoona mugaati nabeera otera akusooka vunula ako teri kavunula wakwata muntu mukisakiro kujjamu byakulya naye nga tulekerawo obuulira enjiri ate abaalokokedde oguze kanisa kati byeguliko ulyatandika kanisa naye nga tatunulidde batamiivu balyoko bamala balyoko atunulidde kanisa eziri okwo zagenda okuba nga anogolako omu ku omu naye owaayi kyandibadde kyamagezi ekanisa okola ku luseedi n'ebikira ekanisa eryendala nti mujje mubeewo kyandibadde there is still hope etegese ku luseedi kyamagezi okuyita bamembers abalala okujja okubawo ku luseedi kati bakuluseedi wabo balukuŋŋaana ale katolaba one wakye tuyita cooperation okugenda abantu nga nina ekkanisa zetukolagana wamu okitegedde so zikanisa zisobola okujja oba basobola okuwaako kubaweereza abali free ne bakuyambayambako ki ku mirimu awo okwasaganya si kibi naye ffe kyetuvumirira kwe kubanga ate tubuulira abazze abaalokokedde ate betubuulira eyo gye muli wafu tomanyi na gyali eyo nawafu wano we muba mujja ate bajja muddemu mwatule muddemu mwatule it's not bad wabanga omuntu gyali waki wafu naye mu byonna nga onaagenda okukola olukuŋŋaana tulemu ebibala sooka otule wansi okole planning tugenda wa abantu abanalokoka tubakoze ekyo because that is the main reason why you are going ensonga enkulu lwaki ogenda kufuna myoyo emyoyo egyo ogenda gireka wa mu ngalo zaani the question naye alina kuzanga makanisa ganoonya abazungu bane muje mukoleka wafe olukuŋŋaana sente ezo ziba sente semina nolina asombogola abantu naye nga tabalese mubayige kasita obeerawo ova saawa weziti omuzungu agenda obeerera ku katuuti nga omutwalo gwe okutwala naye ninaku zino kimanyi bakola semina okuyingira sente kati semina yaka mubutuufu mutuyise tubuulira ku Katonda mutuyise mututegeeze gwe wamusomesa mutusasuza banange mutusasuza gwe wamusomesa mwagala mubireke anaalyawo babireke anaalyawo wisdom is power amagezi maanyi olina osasula ekintu ekyokubeerera omuntu akigalabanja naye oba osasudde bayini basooka babaguza obutabo kalenda akatabo pasita gundi wandika akatabo ne pasita gundi buli ajja akola kandi kalo kekakyasinze nosooka okuŋŋanya omutabo guti banaino pasita ne mukyala we wano banayo 15 alekakule ogenda okuva mu conference abantu badda mu kusaba ennaku zaabwe tebakyalina budde bwa bayibuli abantu basoma butabo which is very very bad we mutuba mu butabo ate kisinga okunseesa kimanyi natwalako obudde nembikulako ku butabo olaki ekibamunye ekyama la mindset yoli era jagamba this one akwe bible reference abere ku bible reference yandi yasomedde gwe kennyini uliriza
The way I overcome my situation is not the same way. Anti kanomba tugamba kana katabono kasoma kagenda kuwa destiny ge magenda kakulaga magenda agange inagaogegam era njagala kutegeeze how to overcome in destination ino luzungu lwa umanyisi lutegera destination and I want to assure you if you read this book the man of God wrote the nini Okitegedde kati omuntu Bible n'agivaako nada katabo akera mu katabo n'akaddiŋŋana n'akaddamu namala nagula pastor tonawanika episode 2 owiiki emu akamaze pastor episode 2 ndafuluma kati osanga olinga ewaka alina ebitabo naye nga Bible let me tell you Bible is the final. Mukama atusaasire. Obutabo si bubi kuba you can get some knowledge. Naye knowledge eyo kubanga ekola olina okubanga ate ogiza mu byawandiikibwa. Nisooka ekukolera. N'obutabo obwo oli kusoma lugendo lw'oli tomala bye yayitamu bw'olina ebibi ebikuswinginga buli omu alina engeri gy'alina okubanga atambulamu olugendo okukomekereza nga mukambukire baba baobuukidde amenye kamugongo. Mukitegedde. So nze nakusadiza naku zino zesa nogendayo appetite ekugwako temuli makulu ekugwako bintu bya competition bintu bya kweraga bintu bya kusirika bazungu bifana accountability zuwa kose omuzungu ala accountability kabona wange omuzungu no muli account accountability Mukama atusaasire gampende na so zino babere nkubulire ennaku zino enjiri yali tubulira abaalokoka oddukayo mu kanisa gy'oludde mu yangaza mutegese olukungaana mwagala kuvuba bali abatanalokoka ekikubuulisa ate bano abalokoka edda ali nabo bameza amayembe bisobola ge tugattemi anti bali baana bakubula abatawulira baana bakubula muitenulokoke Yesu abayita mwena adai naye nga bayimba omugaati buli munsawo ate baba n'amaanyi bwe baba ntokola katuuti n'amaanyi dadi mbukoleki ekyejo mutamanyi okyayita shishi tulako wansi mbosiite ku bigere bwoza byakujja bityo dadi njagala mmotoka njagala nyumba dadi obwakabaka bwa muggulu ababutwala bawaguza buwaguza jawe ekyejo kyo wano bali mbombo obikolera ku sitaani mbwawo n'afuna amera akasajja n'akuta kasayo kale yayinza n'okukubira engoma fole yagabaya gogamba okola ekyo nga temulina nkolagana ennyimba mmwe zinafuya abantu nga temulina nkolagana nokukolerako ekyejo wayogera okwekoleza ku muntu nga temulina nkolagana for sure kakirimu ngamba omuntu aveeri tomutegeera ajeronejamiro okubirawo poliisi Uganda poliisi muje munyambe muje muntaase omuntu emuwuyo olwo yetaaga twala ebutaka oli mukkiriza omusabira muganda waliwo ebimu byolaba omusabira waliwo ebiri medical emizimu negigweri negimuvaamu nedda ssebo nedda ku mulamu waliwo ebintu byona obudde nebyotalina budde wabudde waliwo ebintu gwera ebiteriyo enwana y'ensi y'omwoyo yanjawulo okitegedde wamma gwe atanaba kulokoka afuna Kristo twala Kristo ow'amazima si byakukubulira njiri olokoka ogwokubiri ate olokoka bakugjamu erikyate olokoka bakutwala mu mpya New Jerusalem New Anointing Church Holy Ghost naked wire if you touch me naked wire Holy Ghost naked wire fire church fire church yo muteri muzimu guyingiramu ninjibero akugamba nga jam Fred Kota
Oba kabaye. Ntobaza. Obulamu bwange. Njagadde. Mbadde sinakumanya. Sinakukkiriza. Naye olwaleero. Obulamu bwange. Omulokozi. Era Mukama waabwe. Nsaasire. Obutuukirivu bwange. Ndokole. Kristo Yesu mwana Katonda. Amiina. Katwetolemuko Katonda ojja kudda n'ekitundu kijja kuba kyakutaano. Kyakutaano. Kale mu Kristo Yesu. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.